Ku musomo gwaffe ogwaleero ku personal hygiene bassebo ne bannyabo tugenda kutunuulira ekisooka bintu ki by'okola omubiri gwo okuwunya akawo akalungi ate era n'obutakaddiwa oba omubiri gwo obutakaddiwa lubeerera n'obeera ng'oli muto. Ekyokubiri tugenda kutunuulira bintu ki by'okola abantu ne batakusekerera. Ekyokusatu tugenda kutunuulira n'ebintu ebyewuunyisa ebiri ku pants ze twambala. N'olwekyo nkusaba ogoberera vidiyo eno nga nkunnyonnyola akawunvu n'akaga akakwata ku bukulu bw'omusomo gwaffe gwe tugenda okutandika olwaleero. Balamusiza mwenna mikwano abali mu kulaba olutambi luno. Nze Daniel Balamaga musomesa ku social medias. Bw'oba ng'oli mupya ku mukutu gwaffe nkusaba onyige ka subscribe weegatte ku mukutu guno ogwa Labuka TV ate era olaikinge vidiyo eno osharinge vidiyo eno okomentinge. Nga tetunatandika nyongera okubeera nga mbagamba nti agala okwekulaakulanya ku social media ng'oyagala content ag'oyinza okujja mu videos ez'enjawulo n'okulamu obutambi bwonna bw'oyagala n'obeera ng'obussa ku mikutu gya YouTube channels oba TikTok oba emikutu emirala gyonna. Tuteekateeka content ku topics zonna z'oyagala tukutegekereko ate era bassebo ne bannyabo naawe ayagala omusomesa wo ow'ekyama oba mumenta wo ow'ekyama anaakusomesanga ebyafaayo obuwangwa ennono ebyenkulaakulana eby'omukwano na buli topiki yonna gy'owulira ekusiiwa ate weoyagalidde wonna. Nkugamba beera ng'onneekwata mu ngeri ya nkolo nakambe ojja kubeera ng'onkubira tubeere nga tukwatagana. Enamba yange konfunira akagatta 256 749 46 10 butereevu ojja kubeera ng'oyogera nange era tujja kubeera nga tukwatagana. Bassebo ne bannyabo njagala tugende mpola, njagala tutunuulire obukulu bw'obuyonjo bw'ekintu kye tuyita personal hygiene. Obuyonjo kye kimu ku bintu ebikyasinze okubeera ebikulu mu bulamu bwaffe. Tugenda kusooka tutunuulire okunaaba tugende mpola nga twambuka mpaka gye tunaatuukira gye tugenda oba gy'ogenda okulaba omusomo guno gye tugenda. Ekisooka bassebo ne bannyabo okunaaba kye ki? Okunaaba kye kimu ku bintu by'oteeka okukola okukuuma omubiri gwo nga mulamu era nga muyonjo era n'okuwunya akawo akalungi. Ebyo ebimu ku bintu eby'obutonde Katonda byakutonda nabyo nga kikwetaagisa kusooka kunaaba bunaabi n'olyoka oddamu okufuna akawo kali ak'obutonde. Izagaana ng'oggyeko abaana abato n'abavubuka eriyo n'abantu abakulu. Abantu abakulu abamu abakyala n'abaami gye bali nga tayagala kunaaba. Kyennyamiza era kikwasa ensonyi naye ng'ate gye bali naawe wangubirira oyinza okuba ng'olina gw'omanyiyo eruuyi eyo. Tubaddeko n'abantu ng'abo tubalabyeko nga ye ekintu ekikwatagana n'ekyokunaaba nga kimuwunyira ziizi. Ekisooka bassebo ne bannyabo birungi ki bye tufuna mu kunaaba? Tukkirize tugaane tuba tunaaba kya mugaso nnyo okunaaba amazzi agannyogoga okusinga amazzi agabuguma olw'ensonga bbiri ze ngenda okuwa weewaawo 3. Ekisooka amazzi agannyogoga gayamba okuddaabulula omubiri n'okuguzza obujja. Ng'oggyeko okuddaabulula omubiri n'okuguzza ate era gayamba okukuuma omubiri mu sheepu yaago nnungi. Ekyokubiri kiyamba okuddaabulula omubiri n'okuguzza obujja oolyawo n'okuvubiriza obukoowu. Amazzi agookya tegasobola kuvubiriza bukoowu bwa mubiri. Nga bw'olaba nti amazzi agannyogoga gatuyamba okukakkanya ekintu kyonna oba okuwoza ekintu kyonna ekiba kyokya. N'amazzi agannyogoga bw'oba oganaaba bwe gakola. N'olwekyo abakugu bakugamba oteekeddwa okwettanira okunaaba amazzi agannyogoga. Ekyokubiri bassebo ne bannyabo amazzi agannyogoga gazuukusa obwongo nga bubadde bukooye. Wabula abakugu bakugamba amazzi agookya
emu ku disadvantages zegalina muwulirize bulungi wano. Ekisooka egulula omubiri oli n'akaddiwa mangu. Waliwo ebintu ebyewuunyisa era ebiri interesting. Osanga omuntu embeera y'ensi yamufunyaafunya n'emukaddiya kyokka ate nga n'amazzi agookya ganaaba gaamukaddiya ne gamuleegulula omubiri gwonna ne gaggwiwa. N'olwekyo okwewala omubiri gwo okuyiika amangu oba okukaddiwa amangu, ky'oba okola ekisooka bw'oba osobola weewale amazzi agookya. Ekyokubiri bassebo ne bannyabo, bulabe ki obuli mu butanaaba? Ekisooka buli lw'oyosa okunaaba entuuyotuuyo oyiro yenna abeera mu mubiri oba kazambi yenna oba ze tuyinza okuyita dead skin cells. Dead skin cells oyiro biki byonna twala tugende byonna byetuuma ku ggwe. Bwe byetuuma ku ggwe kyekiddirira okugwajja kugamba nti kyongera emikisa gy'okufuna infections oba higher risk of infections oba okuwunya olusu n'osanga ng'oli awunya olusu oba okusiibwasiibwa omubiri oba kye tuyinza okuyita skin irritation ebyo byonna byetuuma ku ggwe. Kaakati bannyabo ne bassebo, side effect. Emu ku side effect erimu ebyo ebintu byenkunyunyudde ebyetuuma ku ggwe, clogged pores. Obutuli bw'omubiri oba skin buzibikira tonaaba. Ebicaafu byonna byetuuma mu buli bu pores. Kubanga emu ku ngeri gye tufulumya ebicaafu y'engeri y'okutuuyanira. Bw'otuuyana gwe obutuli bw'otayinza kulaba with your naked eyes obuli ku mubiri bo omulimu gwabo okufulumya kazambi bicaafu biki byonna twala tugende gwe tonaaba obuzibikidde. Ekyokubiri okuwunya olusu. Ebicaafu biri n'olutuuyotuuyo bwe bwegatta mulimu gundi mu mubiri bitandika okufoominga akawoowo akatabangako ka mbeera ya bulijjo. Kati mu mbeera efaanana bwetyo bw'otandika okuwunya abantu bajja kusunga. Abantu like it or not, abantu bajja kusunga. Obulabo obwokusatu, abakugu bakugamba omuntu ataagala kunaaba okuyiwa embalabe n'ebitulututu n'osanga ng'oli ayiye ebibalabwe omubiri gwonna. Ekyokuna okusiibwasiibwa n'okwetakulakulira abakugu bakugamba nti emirundi egisinga kireeta ne fango bukabujja ne buyingira ku skin. Kaakati gwe endwadde zonna na buli kimu ky'otuumye ku mubiri gwo only that nti gwe tonategeera kati abaga akali mu ekyo. Lunaku onaaba emirundi emeka? Kaakati ekyo ekibuuzo ndowooza kigenda eri buli muntu angoberera. Nga gwe agoberera olunaku onaaba emirundi emeka? Approved research yeekugamba at least ekigambo ekyo no kyanjawulo bwe tugamba at least nti waakira ekitono naaba emirundi ebiri ku makya waakazuukuka n'olweggulo ng'ogenda kwebaka. Mbagambeyo kino okunaaba kulungi gwe kennyini ne bw'oba waakazuukuka n'ogenda ne weeyiira ku mazzi agookya osobola okuwulira nti omubiri guzze bujja. Osobola okuwulira nti n'amaanyi olina ganjawulo. N'olwekyo nduuza kino kyandibadde kirungi buli muntu okyemanyiiza. Kaakati ekyokubiri bassebo ne bannyabo, waliwo byenjagala twekaanye before nga situneeyongerayo. Ate bwe tudda ku nnaaba y'omuwala completely ebeera ya njawulo nnyo ku y'omusajja. Waayi obutonde bwe bwa njawulo ku bw'omusajja. Kaakati muwulirize, abakugu bakugamba gwe kyandibadde ky'amakulu ate bw'aba omuwala nti ye waakiri buli luvannyuma lw'akabanga oba olw'ebbanga eggere ndako mu kiyigo oba mu kinaabiro n'onaabako sinakindi n'okyusa ne ku pants. Naye ate ekyo tugenda kwongera okitunuulira mu kitundu kyaffe ekiddako nkulaga ebimu ku nsobi abantu ze bakola ate naddalako obwo obugoye obw'omunda. N'olwekyo agoberedde ekitundu kino togeza n'omisinga ekitundu ekyokubiri nga nnyongera okugaziya eno topiki yennyini gye tuliko kubanga ate nammwe abasajja era sitiiru ejja kutuuka. Kaakati
genda mu kigo tawanze obukyala bwo kubanga gye bukoma okutuuyana n'olusu olubi. Ekyokubiri nga tugenda ku kitundu ekyokubiri, nfundikira na bino, buli lw'okola exercise, kubanga ekibuuzo kyaffe kibadde nti tunaaba ddi era tutya. Buli lw'okola exercise, oba abakugu bakugamba buli lw'okola exercise oba emirimu gyonna egirimu okusala entuuyo, waliwo omulimu gw'okola oba environment gy'obeeramu ng'ebbugumu lingi oba ova kukola exercise otuuyanye, ky'oba osooka okukola ku mubiri gwo bwe kiba kisoboka sooka okyusizeewo n'engoye oba osooka onaabe. Bwe kiba tekisoboka funa amazzi osooka onaabeko ebitundu ebisinga okutuuyana oba ebiri private. Kati ebisooka obinaabe otukule, then oba weesiimuuleyo, funa akantu konna weesiimuule bulungi. Oyinza okuba ng'ova mu gym, oyinza okuba ng'ova ku mupiira, oyinza okuba ng'ova kwepena, oyinza okuba ng'olina w'obadde ova oba ku gundi oba wa wonna. Kaakati bassebo ne bannyabo, tukkirize tugaane topika eno toyinza gifundikira nga tokonye ku nsobi eziri ku pants. Munzikirize tutandike ekitundu ekyokubiri nga nkutemiratimira akawonvu n'akaga. Webale nnyo, webalire ddala gwagoberedde vidiyo eno. Bw'oba ng'olina ky'oganyuddwa mu eno vidiyo, nja kusaba onyige ka subscribe weegatte ku mukutu guno gwa Labuka TV channel ku YouTube channel eno kw'ofunira obutambi bwaffe. Omukutu omulala ogwokubiri kw'oyinza okubeera ng'ofunira obutambi bwaffe obw'emisomo egy'enjawulo baguyita Nantagwa Buwomi Media. Genda ku Nantagwa Buwomi Media channel ya YouTube onyige ka subscribe era onyige ne notification bell atobere ng'ogoberera obutambi obuliyo. Likinga video eno ate era sharinga video eno ate era commentinga ekibuuzo kyo kyonna nja kubeera nga nkwanukula. Jangu oneegatteko mu kitundu kyaffe ekyokubiri ng'era nnyongera okutemeratemera obukulu bw'omusomo guno gwe tuliko.